General Yoweri Kaguta Museveni ali mukatu anti ekya Bungereza okubanga yagyeko ban ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyeyolese kate nti kati Bungereza wafunyisewo enkolagana y'enjawulo n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga bali ready okukolagana naye mu bya kuba omukulembeze w'eggwanga Uganda okusinga General Museveni kuba ensi yonna emukoye. Kino wekyajjidde nga America yasazizzaamu enkolagana yayo ne Uganda mu byensobolagana era nga n'obuyambi bwebadde wa Uganda bwasaziddwamu ne banka y'ensi yonna yabusazizzaamu ate nga ne mu kkooti y'ensi yonna waliyo omusango gaggadde gali kwoleka President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe yagudde ku General Museveni era nga essaawa yonna bamuwanika empale. Kati ne banywanyi ba America omuli German, Netherlands, Canada n'amawanga amalala gannaggwadda nabo ne basazaamu enkolagana yaabwe ne General Museveni. Kati Obungereza nayo ate nga munywanyi wa America yabatenza okusigala mabega ng'erina okufuna we yeekwata ng'obudde bukyali ku mukulembeze w'eggwanga bannayuganda gwe beetaaga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'esangulawo byonna bye yali yamuteekako ng'emugaana okuyingira ewaabwe. Kati nno zigenda kudda okunywa kubanga President Kyagulanyi Ssentamu very soon agenda Bungereza okusisinkana ku Kabaka waayo oba muyite King Charles bagenda kusisinkana ababyogera ebigambo, agenda kusisinkana ne Minisita wa Bungereza babyogera ebigambo, agenda kusisinkana n'olukiiko lunene olufuga eggwanga lya Bungereza, House of Commons, House ebyebiyumba ebirimu ebirimu abanene ababede abasalawo ensonga agenda kubasisinkana babyogere. Kati General Museveni atandise okukankana empale era atandise okugamba mbu Kyagulanyi Ssentamu agenda Bungereza bamuyise Bungereza okuleeta ebisiike mu ggwanga lya Uganda. So kulaba katambi kano ogenda kumanya nti Kyagulanyi kuno yakubye ewatuufu wennyini General Museveni yatiddeda. Mome tudde gye tudde mu kasiisira ewoza kimu Bobi Wine agenda kuleeta abasiyasi. Bobi Wine agenda kuleeta abasiyasi. Bobi Wine agenda kuleeta abasiyasi. N'omubuuza emyaka mukuru Museveni gyatufugira emyaka ana bw'abanga asobola okuba ne intelligence emanya nti enkya Kyagulanyi agenda Luweero talina intelligence kuloketinga bbaala z'abasiyazi mu Uganda. Museveni tamanyi bitebe by'abasiyazi. Bobi Wine agenda kuleta kati nawulidde abagwagwa Bobi Wine kati bamugiddemu visa bamuwadde ndoza yakoze endagaano n'abazungu okuleeta wano abasiyazi. Ekibuuzo kyangu nnyo mukulu Museveni nga tanagenda mu America kunoonya serefi na Biden yasooka Bungereza yali agenze baleetera bisiyaga olaba engalabi. Mukuru Museveni bwe yali agenda mu America okunoonya serefi ne Biden yasooka mu London yali agenze kolaki. Now twakiivinze tutya ffe bannankyukakyuka all along tubadde tumaze okupenetratinga America tuyinza okuba nga tetutuuse wala nnyo naye at least connections zetuzimbye zituleetedde kubibala. Ne tulaba ku sanctions, ne tulaba obukambwe, ne tulaba okukolagana America ne Museveni naye nga at least takuleeta direct. Olwa pressure gye tubadde tuteekawo ne tulumba ku UN, ne tulumba ku IMF, ne tulumba ku gundi, ne tugenda ku White House, eyo tubadde tuyingidde ng'Omumerika ne bwankubadde akolagana ne Museveni takyakolagana naye kyerenga luli. Nabagamba omulembe guno gwakiivinze ebintu bingi nnyo. Wano watuukako ekiseera nga Museveni ne bwalangira nti tulina abatujju eggwanga lyonna tuteeka wansi ebyobufuzi ne tugamba nti tuwagire gavumenti. Kambajjukiza scenario bwe baatukuba bomu e Lugogo kyakwata buli ku munnansi okwegatta tulwanyisa abatujju. Omanyi lwaki? Gavumenti ya Museveni by then yayina kye bayita credibility. Credibility is like virginity. You lose it once. Kati gavumenti ya Museveni eri mu kulwanagana ne kye bayita lack of credibility ne bwerangirira Christmas enkya. Omuntu alina ogenda ku kalenda akonfaminga oba enkya Christmas.
naye omanyi lwaki gavumenti ya Museveni etulaze nti be bakyasinza obulimba n'obunanfuusi n'enkwe n'okutyoboola bannayuganda. Now back to my point. Nalabye abantu nga bagezaako okwandamayininga ekintu kya UK. Kambabuulire mmwe, ensi ziri bbiri eziditamininga ennyo politics wa Uganda. America bwekolola kyobola abagiyita super power. America bwekolola ffe tugenda mu ttaka. Bungereza bwekolola ffe tugenda mu ttaka. Kati ezo ensi ebbiri bwe zisanga omusajja nga celebrity, is a superstar, is a human right defender, mwogezi, is a speaker, asobola okukwata n'akuguza ekintu. Genda obuuze Kibalama. Kibalama alifa atenda Bobi Wine. Kibalama yakugamba Kyagulanyi Ssentamu yatutunze ekirowoozo ky'okuwaayo ekibiina. Butuufu nga tosobola namugamba nti mpaayo yadde omutwalo. Kikuddiremu. Kibalama eyali pulezidenti wa National Unity Platform yagamba baamubuuza Kyagulanyi yakuwa ku ssente, n'agamba nayingira n'entuula n'omutabali nampa pulaani ne Uganda weeyina okubeera nga oba mulyaza amaanya n'okugamba yadde 10. Era yakugamba nti twanywa kacaayi n'emusiibula. Kati afunye opportunity tuyingidde London. Nkukakasanga ntya Katonda mu aba NRM abali wano abalinyira NRM ku City Square temuyinza kitegeera. It is only he who knows it that feels it. Museveni yamanyi Kyagulanyi mu kye bayita international relations. Mu nsi yonna yonna abantu bakyasinza okuwa ekitiibwa be bano wammanga ba comedian abayimbi naddala nga ali ku nsonga z'abantu. Ayinza n'ofuna support gy'otakkiriza na kukkiriza. Mitwe engalaga. Olwaleero nga tusso kankubuulire ne kye bayita okukuggyako bbaani si walk away. Ezo ensi ze mulaba zibeera n'amateeka system. They follow the law. They are not easily bent. Amateeka agaabwe tebagafunya. Era bw'olaba bakuddiddemu oba wanjawulomuuko, you are not the usual. Ezo ensi si zaakuga nti gundi. They follow the law. Ne bwe baba bawunziseemu katono si buli muntu nti bamuwunzikira. Muve ku bino ebyammwe ebye Uganda nti oyingira Uganda nga toyina na passport na visa, kubanga mu nsi yonna Kyagulanyi Ssentamu kirigenda mu history. Mu nsi yonna ye muntu yayingira mu nsi nga talina tebamukooneddeemu. Oyo naakola byafaayo. Nze nabagamba omusajja oyo agenda keera ku makya atule mu ntebe eyo nga temutegedde. Kubanga buli kyaliko buli kyakola kipya kike ate kisooka kuye ate yeyeka yasooka wano mu Uganda okumugirako omusango ku online. Ye munna Uganda oba mu nsi yonna presidential candidate eyali akampeyiningidde mu bulletproof tekiriyo walala. Tekiriyo era tekiribeerayo. Buli kyakola alekawo maaka etagenda kugibwawo. Ye muntu yekka gwe baakwata almost amawanga agasinga mu nsi ne geekalakaasa ku linnya eri. Njagala ompeeyo opposition leader gw'omanyi nga wane Tanzania balina gwe baakwata nga bikoma na Tanzania. Kyagulanyi Ssentamu ye politician gwe baakwata mu Uganda n'asitula almost buli muntu okumanya, kubanga twafuna n'amawulire Zaire, Zambia wa. Don't joke with that man. Oyo akola byafaayo.
kati mmwe abatamanyi kiki kye tufuna Kyagulanyi okuyingira Bungereza kambabuulire all along Bungereza ze zimu ku nsi ezibadde abannanfuusi mu nkyukakyuka yaffe ey'Abannayuganda. Tine bwe twava mu kalulu ng'ensi yonna erabye nti Museveni yabba akalulu smart, n'ensi zonna ne zikakasa nti Museveni akalulu yakabba, endala zaaswalaswalako ne ziwandiikako, ezimu ne zireeta ne sanction. Bungereza as in United Kingdom okujjako okutuwandiikira kaparagulaafu akatono bwe kati kukutemula abantu, kukubba abantu, kukuba abantu amasasi, yawandiika kaparagulaafu bwe kati teyina kirala kye yakola yadde okutuwaayo yadde ka sanction akamu bwe kati. Kyokka nga UK ze zimu ku mawanga agayimirizaawo mukulu Museveni eyo UK. Ate Museveni abadde ayina advantage nti UK oluvannyuma lwa Idi Amin okwecwacwana n'agoba abayindi abasinga baddukira Bungereza. Abayindi nga bwe bali abajagujagu abagezigezi ne bayingira sisitimu ya Bungereza. Yensonga lwaki kibadde kizibu nnyo okupenetratinga Bungereza newankubadde bannayuganda mubadde mwekalakaasa naye mubadde muyina olusozi sinziggu, kubanga omuzungu ye muntu ayagala okudiringa ne nannyini kizibu oyo. Dani mmwe abasigadde mwasobola obbawuliriza Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera mu UK bamuwulira, ate nno bamuwulira nnyo newankubadde naawe oli munnayuganda oyogedde ku kitta bantu, naye abazungu balinga nga babayita amaaso gaffe gali mu ngalo. Kati linda ayingire Bungereza ogenda kakasa kyenkugamba. Era essaawa zino bano abakubi b'endulu tebayinza kitegeera, bano bapalapasa abalinyira NRM ku City Square tebayinza bitegeera. Museveni yekka gwe toyinza na kumanya masimu ameka ge baakubye mu Home Office, toyinza na kumanya essaawa zino Alan Kasujja akola mu BBC olowooza akyalina omulimu, kubanga omulimu gwe gubadde ogwo ku making sure nti teri bikolwa bya human rights violation ebipenetratinga ne birabibwa abazungu ku TV ne gy'abayitidde. Omulimu gwabwe babadde babayita ba lobbyist, kutambuza njiri nti Uganda kiri malembo. Kati nanyini documentary nga mbadde mugamba azze abaleetere reality, ojja kuwulira ekinaava mu mpale y'ebiraka. Ekyo nno kikulaga ki? Tetuluuzinga tuwiininga. Ti omuzungu w'e London bw'abanga atuuse okulivampinga, nakkiriza omusajja Museveni gwasinga okutya ayingire Bungereza. Muganda wange omuzungu alina sigino gyakusindikira nti newankubadde kiki naye ono yessaawa naffe tumusuule ebbali. Era wano we ŋŋambira nti abantu abali mu Bungereza kati mutandike mugukume. Essaawa zino wenjogerera Museveni takyalina muntu amuwola ssente, yensonga lwaki mulaba emisolo gino egya buli lunaku mukyaline ku ebyo. Baleeta omusolo omulala gujja, bino bya mobile money bw'anaamala okokota zino ez'abantu amasimu aleeta emirala, kubanga takyalina wajja musimbi. Ne golodi gw'abadde atundira ku black market baamuguddemu, era mu nsi endala bagenze bamusalako tebakyamukkiriza, bamugamba invest in your country. Ebyo temujja biraba, temugenda biraba. Era eno gavumenti singa tubadde ne bannansi abayinalo ono Museveni tasobola kusasitaininga yadde abasirikale wano ku street yadde weeks 2 nga mutaddewo embeera, tasobola, talina majja, tagayina. Wano wembagambira nti ngaffe abaagala okutwala obuyinza abalindiridde tuyina okubeera ne activity buli lunaku ezichekinga Museveni tulaba atuuseewa. Buli gye tukoma okwebakamu katono bwe papa society nga yeebaka, kuba ye Museveni ayinamu obusente obutono obusobola okukulyetinga diversion n'okukulyetinga ebivulu. At least mutamire ye wiiki emu, mutamire ye ennaku 2, mutamire ye ennaku 3, mutamire ye ne bwe ziba eddakiika 2. Wano e Uganda ne bw'osumagiramu just a second age waliwo $1 billion. Abaagala obuyinza ngaffe tuyina okubeera ne agenda
nga Kyagulanyi ne bw'aba tali mu ggwanga wabeerawo activities oba tulumbyewa oba tufunye baana ba boda kuyita mu Kampala ne fulaga yaffe tucekinge tumale okulaba nti bwe tuyitamu waliwo ekitambula kucekinga. We need to be creative. We need to be thinkers. Gwe tulwana naye tanywa mwenge. Sawa mwenda mwe mwebakira nga muli mu kwegadanga ali ku drawing board akuba map. Kakati wano Abaganda badde batandise okwatagana nkoze ntya yayokoomu. Wano Abagisunga mbadde nkola bwenti nkoze ntya yayokoomu. Wano Abanyankole babadde batandise okwogera mbagambe ki ngenda baga nti owaaye kakati maze okulaba Abasoga nabo balina kabaka waabwe namwe mbaddiza kabaka wammwe. Kijja bakwatako nti kati wano mbadde nkola ntya tikakati waneeno mu kibiina kya Nuupu nkakati mbadde muzannye bubi amatatu mugazannye bwe muti kakati gwe bwevaayo weekyange yaabala ekibuuzo kiri kimu gw'obala kubanga yaabala kwenywereza mu buyinza gw'obala ki kitegeeza tulina n'okuvaako wano ebiseera ebimu nga tumaze okukola live zino ne tuddayo ku basics. Tosobola kutwala mukulu Museveni ntyaji nga tozimbye structure naddala ebibinja kizibu. Tosobola kutwala uno omukulu ng'oga nti ogenda kubeesiga wano e Kampala wokka. Olina okumusitwekinga omuwe ku mirimu. Tulina okuddayo abakulembeze bakwate abantu bakwate abakulembeze we mufunidde omukisa muddeeyo mu bitundu byammwe. Okujja fenna tugwere mu kibuga tugoberere Kyagulanyi nti bamukwatidde emagere fenna tuvuge emmotoka tugende emagere tekitaasa tekijjaako Museveni. Awo abamaze n'okuba kuŋŋaanya nti mwenna muli awo. Ekitwala Museveni kwe kuwulira nti omukulembeze w'ennamunkanka omukulembeze w'empigi teryefuluma teryeyingira. Ne bw'obeera ne Kampala bakugambaga nti ekiri empigi ekiri emateete ekiri ewakiseka ebyo bye bitwala Museveni. Mwenna okwekuŋŋaanya nti Kyagulanyi bamututte wanti magere mwenna ne muvuga emmotoka ne mugende emagere adde ewuwe n'aseka naawe aseka kubanga olwedde aba ategedde nti mwenna muli awo. Ekirala alina ekintu kyeyatuteekamu atulaga nti Kyagulanyi tagenda mukwatako agenda mukwatanga amuteeka emagere. Ekyo nno tekiraga nti tuli b'amaanyi. Kiraga nti akitumanyiiza kubanga akimanyi nti bannayuganda bano sibe bwe baakabazikira mangu. Amanyi nti waliwo Abannayuganda percentage entonotono bw'anaakwata Bobi Wine ono pulezidenti waffe n'amuteeka mu kkomera abo bakyamuka mangu. Bayinza okwonoona ekibuga kino bayinza okutulemesa. Kaki kyakola okukendeezaako obusungu atuzanyira ku mutwe n'akwata pulezidenti waffe n'amutwala ewaka. N'amutwala wa ewaka. Bw'amutwala ewaka nkukakasanga ntya Katonda nemba mubadde mu lugendo nga mbadde abantu 10 waliwo omuvubuka agenda okuwulira ti Kyagulanyi bamutaddewo amagere ti tunaatandikira awo enkya. Kati tulina okuva ku leve eyo. Omayirevo gye tulina okugendako wetufunira omukisa wonna nga sina Kyagulanyi pulezidenti gwe bakutte ne bw'anaaba mukyala nga bamulinyidde mu katale mutandikira awo. Make sure buli opportunity eyingira mu Uganda mugikozesanga ey'okwenunula. Oba poliisi enaalinnya wa boda mutandikira awo ng'aba boda muzingeko ekibuga. Buli kintu mukifuule nti ye starting point ey'okugoba gavumenti. That is the only way kuba Museveni. Naye bwe tunaamuzimbira wano mu system nti amale kukwata ku Bobi Wine, Museveni asobola okuleka pulezidenti waffe oyo n'amuleka wa. Newankubadde alina pulaani emutta asobola omulekawo. Naye omanyi lwaki aba amulekawo? Amulekawo kubanga akimanyi tiwaliwo abalindidde Kyagulanyi lwe banaamukwatako balyoke batandike. We have to move away from that. To making sure nti buli kintu ekijjamu mu ango yaffe oba obadde otambula omusirikale n'akuba omwana esasi awo we mutandikira. Make everything a trigger point. Oba ttaka oba wa boda oba mukyala mu katale oba mukadde oba ani, make it to be like a trigger. Buli kintu kireete trigger. Awo Museveni ajja kumanya ntalina waakwata. Ajja kuba ali magera alinze Bobi Wine nga bavuga ati ekibuga kyonge kiweddewo nti ekiri mu kibuga. We have to rethink.
We have to think. We have to think. Abakulembeze temukola activities kubanga Kyagulanyi waali. Ekyo kiraga nti muli banafu. Bannayuganda tetukola nti olw'okuba Kyagulanyi waali tampostinze tanjogeddeeko sijja kwogera. Awo olaga nti olemeddwa. Era Museveni oba n'ekifaananyi ky'omusindikira. Kitegeeza bakola nkoze bwe nti bw'oba onaawangula omulabe wo naawe mufuuleko bize. Sitwageetandikireko ku Bobi Yang, sitwageetandikireko ku Edi Mutwe, sitwageetandikireko ku maama abadde akima amazige poliisi n'emutomera abantu ne bakwata omulambo ne bayingira ekibuga batukooye ejoogo. Omupoliisi n'akuba omukyala awo n'afiira awo ne mukwata omulambo ne mugenda nagwo. We have to make everything to be a trigger point. Bino ebyokukwata pulezidenti waffe baatumanyiza nti bamukwata ne bamuteeka emagere. Abasigadde muwulira nti pulezidenti Kyagulanyi bamutadde emagere nga mudda mu byammwe. Wrong move. Kati tutuuke ekiseera twefuule nti ne batugamba nti Kyagulanyi ali magere ffe tusigala tukyakola. Nkikuddemu. Ekirala kino njagala kigenda eri bannamawulire baffe. Ne bw'obanga omanyi katugeze gavumenti eno ekoze ebyekiwumba tuutu. Pulezidenti waffe emukutte, emuvuze, eyina weemututte nga mutegeddewo. Mwe kasita mutegeerawo katugeze. Bamututte magere. Mwe bannankyukakyuka temupositinga. Naye nga mutegedde. Nga mutegedde aliwa temupositinga. Mukume guli omuliro ne puleesha. Omuntu ajja okuteekawo embeera nga talina kyamanya alinga mugwi wa ddalu. Naye bwe muteekayo bwe muti moralo ngefa oyo ye Munnayuganda pure. Munnayuganda mukweka ekintu ajja kulwana paka. Naye mulage ekintu agenda kuddeeka yeebake. Pure Munnayuganda yoyo. Kyemanyi twagala nnyo okutegeeza ensi ekigenda mu maaso. Sometimes tubazanye psychology. Tusirike bwekye nga tukanya kugamba nti President Kyagulanyi awambiddwa owulire embaga. Poliisi eyogera byayo abaana bali ku street. Nti bane tumutadde wakanti tannaba. Tibannange tumutadde wakanti taliiwo. You beat them by the experience. Maibalooza bagezi. We need to rethink. Tulekeraawo ffe abaagala okutwala obuyinza okukyamuka. Excitement. Tukipinga ebintu ebimu. Nga bw'olaba President Kyagulanyi bw'azannya amatatu ne ttiimu ye n'azannya. We have to copy ebintu ebimu. Tubamme ku mawulire kubanga tukitegedde nti amawulire gaffe ge gabatambuza. Obadde okimanyi nti National Unity Platform yekumakinga famous oba neekusuula. Essaawa zino oyagala toyagala husband material yaliko. Oba omwagala oba tomwagala yaliko. Ffe kyetusinza okukola ennyo kyetulina okwewera credit kwe kujja bannayuganda ku media za Museveni. Nti media za Museveni tuziteeka ku pressure ne zitandika okutunulira ffe ki kyetuteekayo. Tijebi Muwonga ajja kujja akole post wano. Ti Bobi Wine under arrest. Kijja kuwayiririza NBS nayo okuteekayo. We rule them. Eyo advantage number 1. Twakwata media za mukulu Museveni kwe yali atufugira ne tuzijjako authority ne tuziza ku social media. Now let us run this project. Ekirala TV za Uganda tezoogera ku ba political prisoners. Tezoogera ku bukitta bantu. Tezoogera ku kiwamba bantu. Naye obadde okimanyi tiffe aba social media tutuusa okuteeka gavumenti eno ku bunkenke nti nabbanja buli yeetoolola bw'ati awulira ekigambo kibalama. Gavumenti eno buli weyeetoolola obadde okimanyi nti waliwo n'abakulembeze aba paalamenti be babadde bayiseemu baddeyo mu paalamenti naye nga bakimanyi nti twaseetinze obwongo bwaffe twagambye teri muntu kudda mu paalamenti paka nga batubuulidde kibalama ali ludda wa
abaana baffe bateebwa ddi ekiwamba abantu kikoma ddi ffe naye nga wabaddewo enteesaganya wabaddewo obusimu obukwibwa nga baagala bakomewo mu paalamenti batuule nabagamba ekintu kimu mu 7 dikiteeta gavumenti ye yaba dikiteeta naye tebasobola kutuuza paalamenti nga terimu baludda luvuganya ate Katonda laba bwagenda atuyamba nga ffe tuyinamu ennamba ennene tolowooza nti boyikooti eyo ey'okufuluma mulimu aba NRM mulimu n'abanuupu abatajagala nga asooka ku bo ya Bedi Bwanika yakugamba ye takkiriziganya n'ebyo akkiriziganya n'okuteesa ne mukulu Museveni naye olw'okuba talina choice naye twamufoosinze okugoberera ffe okategedde tuyinamu n'abatakkiriza kye tukola nti twafoosinze abakulembeze ne tubateeka ku nninga kubanga abaddewo enteekateeka ez'okuddayo mu paalamenti ffe tugenda ku mikutu gyabwe nga tubagamba assignment eryegi okudda mu paalamenti okutuulamu ebyo ebyekisiru nga batubulidde kibalamaali luddawa nga batubulidde baluyita bagundi bambake tebavaayo ddi nga batulaze buli mwana gwe baakolako effujjo gyali era wano wembasabira buli ka vidiyo konna ab'oludda oluvuganya mukulu Museveni ke bateekayo ku mutimbagano mukadownloading mukasharinge mukateeke ku mikutu egiri international mukateeke ku peegi zammwe bajja kukoma kuffe guno omulembe either gugwa ne Museveni oba gumujjako Museveni tosobola kusuuka generation yeno temulaba mugamba nti bavuma tugenda kuva mu kuvuma tulume tugenda kuva mu kuvuma tulume wano mutwebaze nti kale bavuma guno omulembe choice ziriezi tugwa naawe oba otuviira we either sit on the table and eat or we make the table dirty for you not to eat option yes bino ebyammwe mbusimanyi muteese I cannot sisobola kuteesa na muntu akutte kitala nze nzize na mirembe Museveni aze na mundu eyo discussion ojogerako ki oŋŋamba tuteese ng'oyina abaana be wakwata mu 2 bali mu kkomera nga tebalina musango nga abakozi bo nga bakayihula bali bweru balya butaala naye ovunaana omunnauganda alina obusungu ku gavumenti nti avuma nnyo okuvuma kusinga okutta ekivumo kyali kisaani mwata Rwita na Bukenya tagenda kudda mwata Yasini Kawuma ne Museveni n'avaayo n'akonfesinga ti yatuma SFC bino si bigambo byange bannange sigenda kwogera nnyo sigenda kubeera mulungi omu njagala okubeebaza bannayuganda abakyali ku mulamwa abakyalwana we are scoring kasita twa penetrating ze UK bwe paba nange kanyimbemu ne mala nkulaba bwe paba ne nkukuba bwe paba mujja kutegeera nti n'embizi ekola supu mujja kutegeera lwaki guno omulembe Museveni yakugema ne kugaana okufa temutulaba nti tuli bawungwe tetutegeera wano twagobawo bamirundi twagobawo bansereko kati nsereke ennaku zino yafuuka buloga ku TikTok abeereyo bwagamba abantu tapu the screen kakati musharinge mu bantu 10 tapu the screen banange mumpe ku bumuli full MP ali ku TikTok asaba bimuli bya TikTok liyale nusuru 10 waliwo abamulimbi eyo gye babeera gye batamirira eyo mbuka kati ye pulezidenti waabwe 2 na pulezidenti wa TikTok naye badai abeere tapu the screen banaye mumpe ebimuli kasaba muterayo obumuli buno obugenda butiirika ku gundi ku TikTok ngaga thank you MP okyasaba obumuli bwa nusuru 10 ayina aboogezi be asooka yono omuvubuka yalemera mugundi mu saluuni wane London myaka 5 akyasula ne kitaawe mu saluuni ayina omulala omukyala munywa waraji ali eyo baali mu nsi ki akeera kunywa waraji
bebogezi bebawabuzi abo sewo bosanga nga batudde batuuziza parliament yaabwe munnange babeereyo ku TikTok ne babeerako n'abantu bibiri balabira ddala nti eggwanga balifuga naye bannaye mukama ottabasi otta ebiyenje n'oleka abantu abalamu Katemba ali mu ggwanga lyo waliwo ne yatugamba ssebo ono asula mu saluuni e London yawo mbonga bo bw'anaagaana okwesimbawo okukima empapula bagenda kumutambuza nenga mukama katonda waayo olemeddwa n'okuzimba akasiisira k'osobola okusulamu onaasobola okutambuza atatundika mbutaputapu de screen pulezidenti ino naye abeera ku TikTok akusobera ajja n'akatabu ne yeefuula serious omanyi ffe twali tuleeta tekinologi omanyi tekinologi kati awo naafunayo bakadaama abatategeera bulungi Honorable munange ndiene Saudi ndi mu kiyumba naye Honorable mbadde nsaba otwogerereko mpa adulesiyo n'awandiika ng'era omufere bw'abeera n'awandiika tugenda kukoonako we are going to do everything possible n'adda mu luzungu bw'amala okufuna mu luzungu n'akuleetera eddiini teri muntu mubi ngabbira mu ddiini n'akuleetera awo eddiini ogenda omatidde nti agenda kuyamba ajja n'akatabu n'olowooza nti byawandiika birimu amakulu musomesa abazadde abaana musomesa abazadde ennaku zino parliament yeyiye eri ku TikTok babeera okwo nga bategeerera eggwanga asomesa tekinologi naye tujogeddwa osomesa tekinologi nga waleeta etteeka erijjawo tekinologi ate munnaye ayina abasiru be bamugamba Honorable oli mugezi among the intelligent people in Uganda Honorable you are very intelligent era osaana obwa president emwe mbabuulire munzikirize ngende mpumule bakomuleedi naye tujogeddwa mu duniya muno tujogeddwa nakyagulanya olyoka agalojja gwokimanyi nti twalondanga abantu mbu olw'okuba baleese obugero pa asaadu pa asaadu n'amutunuulira n'agamba munnanga asaadu ekisa ekyo ekingi ky'okozesezza bw'oti wakijja luddawa n'amutunuulira ng'akola bw'ati naga nti munnange mukama wange wampologoma oluyi lw'okubye wammese lundagira ddala nti ne bwe tuba tugenze ffenna okuyigga munnange eggwoli ekinene ne bakuba mu ngalo Honorable oleese ensonga bannange obwedda Honorable nkufolowinga ate ffe ekisanja ekijja tugenda kuza mu parliament pa asaadu munnange nti wammese wammatemaatema ekifii kyaffe n'akitema bwe pa n'akiwaako gundi bwe pa n'akiwaako gundi na pa n'akiwaako gundi n'amala n'amubuuza wamme wampologoma munnange mbadde nkubuuza nti munnange ekisa ekingi ekyo wakijjawa n'amutunuulira bw'ati ng'ebiyengeyenge bitiiriika n'amutunuulira ng'amaaso gonna gajjudde amaziga amugamba munnange oluyi lw'okubye wammese lutumalira ddala okutegeeza ti ne bwe tuba tuli ffenna mu kibira munnange ffenna tetwenkanankana ebiwagizi ne bikuba mu ngalo ne bakiweereza Honorable oleese ensonga bannange awo ng'omukulembeze ayingira palamenti ekyo ekisanja akakiwedde basajja mwe tetuli basonyiwa intelligent man emyaka gy'amaze talwanangako ku Museveni bana Kampala mwatomera pose ekibuga kyakuyiiya omufere ali mu Kampala wano subhanallah omufere ali mu kibuga Kampala wano intelligent boy
yalindirako n'aba NRM obululu. Intelligent boy oyo gwe mulaba. Waliwo yamuwaako obujulizi Ssemujjunganda yamuwaako obujulizi nti yayina emmundu nga yakuuma akalulu ka Museveni. Si wa NRM si wa opposition. Akulaga ali independent. Mukwano gwa Muhoozi alina kampani ezitwala abaana e Saudi okubajjamu ebiwoowoolo naye yajja wano ku makya n'akatabo. Banange mumbuulire muli muti eyo. Omanyi kakati bwe tuba bakubayamba tugenda kola amateeka nga baffe balinge nga muli eyo nebikuba mu ngalo. Banange honalibu salamu aleikum. Bazadde baali batunywesa amata agategerekeka nga munywa gankukunyi. Kagega abaagala muve mu buddu. Mukwano gwa Muhoozi abayina kampani ezibatwala mu buddu. Kyasobola obbakolera kubawandiika mu katabu ne mutuula omwo nga bw'olaba bw'owandiikamu ebirooto byo. Ayina aboogezi oyinza okuseka n'ogweri. Namulabye leero ayina by'ayogera. Mbalage bye badde ayogera. Wulira entegeera y'abaasoma nga sinnagenda wala kuba kano kekagenda okusembayo. Wulira entegeera y'abaasoma bano be muwaana. Munnanga abasajja abo baanyiiga Bobi Wine bwe yajja mu by'obufuzi. Kati tebakyayina nsonyi banyiigira ddala n'okuloga baloga. Era abakulu baanyiiga wulira kano. Wulira be muyita ba intellectual entegeera yaabwe. Omukulu agenze n'abuuza mbu lwaki wandizimbye ekitebe mbu nuupu etubuulire accountability eza ssente zeefuna. Kagege tamanyina kumanya nti nuupu eweerera abaana b'abagenzi, nti nuupu eweerera abasibe, nti nuupu eyina abantu bangi nnyo abagiryako. Kagege takimanyi. Wulira entegeera yaabwe. Bano be muyita abagezi b'e Kampala. Era munnange Kambalage munnaayo manyi bano be bagezi bamwe ab'e Kampala. Wulira kanzijeko kano kagenda okubeera ka video akasembayo muwulire abagezi bamwe bali eyo ku TikTok muneje bafugire eggwanga. Wulira kano ku TikTok gye bafugira. Wulira pulezidenti waabwe ate akozesa oluzungu olubuzaabuza that we get this money and give it to political parties and deny it from health. That is my simple question. Yes. And the answer was very simple. Is none of them sided with us. Why? The NRM takes over 12 billion of this money. The others match away with another share, etc. Now, how does sharing of that money through political parties, even if it's taken by the NRM, how does it benefit directly the taxpayer? Period. It doesn't matter whether you use it to build headquarters or you use it to buy toilet paper or you use it to do anything. Is that the priority? If you're a party that stands with clean hands and you're in the house and you wish Ugandans well, do you touch that money or you say no? We stand out to walk out in protest that we should not take this money, 150 billion in 5 years, and let Ugandans go to areas without hospitals. Simple question. Okay, I'll answer you. Kakati kambabuulire omufero ono engeri gya manipulatingamu abantu. Omukulu Kagege alowoozesa omuntu ataasoma nti ategeera. Kagege abadde mu parliament emyaka 20 ndowooza. Kagege mu kubeera mu parliament emyaka 2 political parties zibadde zifuna ssente. Political parties omuli FDC, omuli NRM, omuli buli kibiina. Kagege abadde nga wa okuleeta discussion yeyo. Yabaffe Kagege ayagala ennyo okuzimba amalwaliro ag'abannansi ewuwe gyakiikirira. Mirundi emeka gy'omulaba nga kale tatodde ssente naye ayimiridde n'abantu. Ekyo bakiyita psychological torture. Psychological play.
Kagega akulowozesa nti byayogera biyamba gwe muntu wa wansi. Kagega sooka atubuulire olw'ekyanga lwe yeekyanga nga bagenda okuleeta Uganda Airlines ne yeekyanga amawulire ne gamukwata atubuulire bwe bakomyawo biiru eyo nga bamaze okuyita mu busondasonda eyo babayiseemu walaba Kagege yeekyanga ayagala ennyo okufollowinga apu atubuulire ensonga ya Uganda Airlines ennyonyi ze baagula mu kusooka yalaga nti nettekazi kuba siba kiri bwe babayitamu erindooza ebbaasa ne ziyita ye yasooka ne kufula okuwaayo statement yagamba we are going to follow up, we don't want the government to lose because we are going to benefit. Ngate tuwadda osobola okutuwa ku report ya airlines essaawa zino n'okomyawo discussion yeyo tugimonitoringe. Kagege kankubulira ekintu kimu tolaba nti olowooza oli mugezi tolina bugezi bwamu olwo oluzungu lw'okozesa okubuzaabuza abantu. You cannot debate anything. Era kyova olaba nti oli muyaaye waddukira ku TikTok jangu wano, come here, jangu wano otulage obwa intelligence bwo, come here on Facebook. Eyo tosobola kutuyita tudibetinge naawe kubanga okimanyi olina kubeera naabo batamiivu. Eyo ye kabineti yo. Oyagala okugezaako okulaga abantu nti ekibiina kya nupu kibi nnyo okuzimba ekitebe. Otuuka n'okutugamba nti lwaki baba bagamba nti tebawagira government, they should walk away. Kagege tomanyi muntegeerayo nti sente National Unity Platform zeetwala si za Museveni, sente z'abawi ba musolo. Owuliddeko omuwi w'omusolo ng'agamba nti sente temuziwa nupu. Wulira endiga. Look at this useless fella. No mulaba naye mu bukooti imbu naye ayimiridde mu legislature. You a fool. You a total fool. Oli musiru. Oyagala tuka anti sente za Museveni. Government means Museveni. Look at this idiot. Look at this idiot. What is a government? It is for the people, by the people, with the people. Government is Museveni. Eyandi badakaya naye muwi w'omusolo oli mama atunda nakati. Eyandi badakaya naye wa boda kubanga yasasula okubeesaawo government. Sente National Unity Platform zeefuna ezifuna mu mateeka. It is in the constitution. Kiri mu mateeka. Kagege ekyo tokimanyi. Which kind of useless fella is this? Naye omusanga atuuziza basiru banna abasomesa. You are a fool. Oli musiru. You are an idiot. Toyina magezi kasajja gwe. You want to tell me that okwono na sente z'omuwi w'omusolo zitandise Bobi Wine azze? Look at this idiot. Look at this idiot. Bwoto we walumbanga FDC. By the way, esente we ziba ziweereddwa ekibiina kyaddembo zikozesa kye kyagala kubanga ziri mu mateeka. Bw'oba owuliranga ekibiina kyakulumya ennyo kola ekikyo naawe ofune legislature ogenda opulaningira ezizo ez'ekibiina kyo. We the citizens, fe abawa omusolo, we are not complaining. Oyagala kutuga nti Bobi Wine yalina okuzimba amalwaliro. Bobi Wine ye nanyini Bank of Uganda. Bobi Wine are taking a lion's share mu government ya Museveni. Look at this idiot. Bobi Wine yaba center za choga mu. Look at this idiot. Mbuna ere gisirecha atule yo narebeza omutwe ne gumufuula ne gumulabikanga ogwemmale mbwa debating. What are you debating? What are you debating? Nga tovaayo kwogera ku mabaati g'abagundi bagundi ge babba. Bano bagundi abakulembeze ba parliament. Look at this idiot. Akulowoozesa nti ategeera. Kati akugamba mbukusinga opposition yandikute sente nezimba amalwaliro. You are an idiot. You are an idiot. Opposition si yezimba. Opposition checks the parliament, the current government. Kwata obuyinza obwekyagulanye ne government ye otandika basaba accountability. You are a fool. Does Kyagulanyi collect taxes? Look at this idiot.
mbona ye legislature era aba Kampala balonda yamwe mwalonda biki idiots abo babadde bajja balimba abantu mpaka omulembe guno weguzuukuse. The issue is not about bali bademba okulaba ate twebaze Katonda kati DP tebaji wadde sente. Lwaki tologera ku DP FDC tebaji wadde lwaki sente lwaki ekibiina kya nupu kibaluma nnyo kibaluma kubanga kikoze bye mwali mmwe bansi mmwe bakagege mwali mulowooza musobola okubeera abakungu. You had branded yourselves mwalowooza olunaku lulikya ne mukankanya ensi temwamanya nti muteekateeka Katonda ateekateeka. Mwe mwalowooza Kyagulanyi agenda kukola gwakubeerera makubo. Abamukumwe mwawagira Kyagulanyi kuba mwali mulowooza timugenda mukozesa okuzimba political career zammwe. My friend oyo kati takyali ku level zammwe. Some of you thought Kyagulanyi agenda kola nga bano bakamiliyoni bakadeidei babebe kulu abajja ne bayimba abakulu ne bajja ne boogera ebyobufuzi. No mwe Katonda talonda mmwe abeewaana. Ayina ensonga lwaki yagenda mu ghetto najjayo mmwe gwe munyooma. Era ekibaluma kiri eki nti bannansi abategeera abasoma n'abataasoma okuvunnama okuwa ekitiibwa omusajja yava mu ghetto nga tumulaba. Naye ebya Katonda bwe bityo. Wali omanyi nti ono muli w'amayirungi ensi eri mwagala? Wali omanyi nti ensi eri mwagala ate n'emukyawa nga bwe mukyayi? Katonda ayina ensonga lwaki mmwe bakagege teyabawa feva eyo mu bantu kubanga yabatunuuliranga emitima gyammwe n'okwegulumiza kwe muyina n'olugezigezi lwe muyina. Singa abawa ku buyinza muyinza okumanyira edduniya eno n'agenda mu ghetto. Gwe boogamba nti tebalina magezi ba profesa oyo Kyagulanyi bamuwa ekitiibwa. Abasajja abasomye ebitabu bamuwa ekitiibwa. Era mmwe musigaleyo ku TikTok gye bamuteeseza. Gwe tosobola mujja kufa ekiziro byebyo ne Lukaku nono gundi Lubega Mukaku byagamba abantu mbuye bwe kiba bwe banuupu mbuye gwe musingi. Era ye yatwala ababaka abasinga bonna mu parliament n'otwala ababaka bonna mu parliament gwe n'oteetwala labe engalabi. Kijja kyakugana okugenda mu parliament bwobanga gwe watwala bali abali mu parliament nabalose eno n'obiraba ne bibeerawo ne mubiwaanawaana. Ebyo ebisajja byetaaga buli muvubuka mutandika okutambulanga bwe mukisanga ati simukiyira amazzi kuba bikuloozesa nti bitegeera nnyo olw'okuba byambala obukooti bayina omulimu gumu kukeera kwogera byabufuzi. Lubega Mukakumbu yaleeta nuupu era yatwala ababaka bonna mu parliament n'otwala banno gwe n'osigala deni oli musiru. Kiringa ng'omwana omugezi mu kibiina n'obbira bannaate gwe n'ogwa oli musiru. You a fool. Oli musiru obbira otya banno ansaaza ate gwe n'ogwa. Bao ne bayita laba endiga n'okiraba nga kyonna kikomberera ebimwa. Mbu basajja bakulu beetaaga ekitiibwa. Mwe balubega Mukaku singa mugudde mu nsi ey'abatabangufu gwe weetaaga ne bakukwata ng'olina gy'ova ne bakukuba emiggo egyo emizimu gy'ewamwe ne gikuvaamu. Mwe bisajja mwe mwetaaga kuba bukubi mikko. Era nebaza abaana abakukwata wali ogenze oba kuferaba oba wali ogenze kubba bululu omwana yakuswama n'akujjako akakofiira kanuupu ne kyebuzaabuza ng'ekyekubidde omukka. Mwe bisajja mmwe era Kyagulanyi alyokanga najja kati ebyo nabyo byandibadde wano nga bitugamba twagala kujjako Museveni. Kasana wulira ekisajja ekikulu nga kigamba kyayiminya ne kigamba n'ekisajja ekyo bakyabaki kyayiminya ne kigamba mbuuze singa mbadde n'emmotoka ya Kyagulanyi eyo bulletproof. Naye Lubega Mukaku oyina amagezi oyina abakuzaala oyina maama ne taata omutwe gwo gukola bulungi. Ekisajja ekyo oba kizonto oba kimawube ekisajja kyagamba mbu singa kibadde n'emmotoka eya bulletproof kyandibadde kisobola okukankanya Museveni bagikuwa omukankanye. Olaba ebisajja ebyo mbu nandibadde nteekawo embeera anti kyogera ng'ekitalina mannyo
bambi era ne bakuba esimu waliwo abakuba esimu bambi e Uganda obwavu bwe bubalumye ne bakuba esimu halo anti abasirusiru manyi okulembera abaavu nga ate basiru nabo bulwadde golaba omwavu ono omuli wa mira yakoze statement nakati nkyajewuunya yagambye naye abazadde abaana muwerera abazadde omwavu we Uganda nga musiru nga tategeera amenye okulwanirira kuba kati mukaku bwagamba mbuyaba muwe motoka ya bulletproof ateeke mu 7 ku bunkeke Mr. President go muwamwe motoka yo natulaga engeri gyasobola okuteeka mu 7 ku bunkeke ne mukaku olinga mwana muto okimanyi nti bwe tukulaba tulaba zonto ne mukaku oyina mama watula nakubulira gwe musajja gwe bakuwe motoka eyo gyeko mu 7 bakuwe motoka eyo ya bulletproof bagikuwemu obabulye nebbanga lyojagalamu bagikuwe gyeko mu 7 oyina abazadde mukaku Rubega mukaku oyina omuzadde oyina abaana oyogeranga kino ekivuuka ekiri amayirungi ekivuukana bulijjo mwali mu kiwaana mbwe ekivuuka kitegeera ekivubuka kyavudde mu statement kyagambye Mukyagulanyi bw'aba ayagala okulaga banna Uganda ti abalwanirira atunde ebintu bye atunde biiki akwate sente z'abaakoze azikasuke waggulu ine Mukama Katonda wange kino ekyana baakizaala ennaku ziiseeko kino ekyana baakizaala Uganda etunudde egenda kubbira kino ekyana nakyo kirina abazadde naye Mukama Katonda wange kyembagambye nti okulwanirira omwavu nga musiru omenyeka nnyo omugagga ayinawo avudde yalwane naawe atayina mufune services ennungi gw'omwavu ate omuga nti okutulaga nti oli munnaffe tunda buli kyoyina ffenna tutambuze enfudu Mukama Katonda wange bwe munaaba temwegendereza bannayuganda abaavu ne muggulu temujja kuyingira mujja kusigala nga mukola obwakadaama bwe mubadde mukola ku nsi ne muggulu mujja bukola gwatasobola na kugula 2 miles edde gwatasobola na kuafodinga sikaani emulago ey'emitwalo 4 mwegi gwatasobola na kuafodinga rent ow'emitwalo 15 gwogamba Kyagulanyi sentamu asula emagere kuyika almost 3 ayina ennyumba etunulanga ggulu ayina compound ne bw'aba yagadde kolera mu show akola najjuza gwogamba nti atunde ebyo bakitamwe ne bannyamwe babaliisa ki osanga evubuka nga liina pajama emu obeereko no ne pajama naye ng'etegerekeka naye zino pajama eziriko ddole zino ezibeerako jolijasi wano ne pinguini wano nga litudde mu kayumba konna akafaliso kavundu kalimu n'ebiku nga lyekuute lirikoodi nga ligamba Bobi Wine watulimba situlago Bobi Wine watulimba ffe twakubuuka naye ng'ayogera omufaliso gwatuddeko omwana yagufuseeko gulimu envunyu akatimba kava mu wayiti katunula kayero afunye data ow'ebitaano Bobi Wine ffe twakubuuka ffe ayogera tajjukira ddi lwe yali asenyeza ku mannyo awunya kaboole awunya akamwa pajama nkyafu ebigere bikyafu yenna akyumuuka ali ku musajja ayina yekka neekaza ettaka abaana be wano Suubi nga yatandise okwogera oluzungu mami I go swimming mami okumanya abantu abaavu muli balogo olaba mwali mutandise ne Suubi mbunadda tekyandibadde kityo mu ssaawa zino nga tulwana olutalo Suubi yandibadde agenda atya n'aswimming abantu abaavu mumenya mubulako kimu kutwala nabbi mu mulye Suubi ayina okuwuga kubanga mu kitaawe yamukolera abafu Museveni yeepiikizanga mu nsiko muhoozi bamuzaalira mu Masasi ng'eno ali mu kupiica ulira endiga ulira emmome
nemwe bazadde bamwe babazaala lunaku ki nenze tunulira omuntu omwavu n'akumenya masikini ze Uganda zimenya ali obubi yakugamba nti yasamira muli olaba omuntu ayimirira mu kayumba nga neti ya yero ayina akalega kava mu white kati ka yero kamubwe kati nabuno obupale bw'omunda busatu naye kwawoganira Bobi Wine Fata tuleetera buzibu wano ffe twekolera maali yaffe Museveni yatuwa eddembe lyaffe ffe tetwagala muleete entalo zaffe ekyo mutuleetera ntero wano naye nga bw'otunulira background ga ye Mukama Katonda Kyagulanyi Ssentamu oyina amaanyi oyina obugumiikiriza naye nze Katonda n'amalampa ku bugagga bw'oyina olaba jasi ne bwenfuna ofunyika motoka nsobola okulinnya omuntu ku mutwe nze nemba n'obugagga obwo nenwanirira bano abasiba mu kuwepiica bano abasiba mu kuwepiica bano era baga nti obukulembeze buva bwa Katonda naye nze oyinza okakasa nti nye masikini ya Rwanda Bobi Wine otyanga abantu abaana baba minister babeereri ku TikTok bakwata zi iPhone nga babalengera abana ku mulwana omunaku alwanyisa mulaku munne abaana baba minister abaana baba jeno abaana babali mu system abaana babali abasoma amafuta abaana babali abakola mu nnyonyi abaana babali abali mu UNRA abaana babali abali mu URA abaana babali abali ku kisaawe baseka bagala baba naku kali gwetunulira kino ekivubuka ekyava mu kyalo kino ekiri amayirungi gwe kitunulire Katonda yakiyamba ne kifuna ne ku sente naye era kyasigala kiyabika bubi kati gwe just imagine singa tekyakwata ku sente ne bwe yafuna sente yasigala musiwufu kati gwe just imagine bw'ataabeerera na sente yali afaanana ati Katonda amulinyisiza akalooza ensi yonna yiye ekivubuka kyavaamu statement nenga nti abazadde muzaala naye kino ekyana bateekwa okubanga bakizaala obudde buyiseeko kyagamba bwe kiti lwaki ogenda okwekalakaasa ku luguudo nga tolina yadde emmotoka abaana muwerera abazadde ekivubuka kyagamba mbu lwaki ogenda okwekalakaasa ku luguudo nga tolina yadde emmotoka oluguudo wekalakaasa emmotoka bekalakaase nengambala bemmomeeno emome yemu eyo eyina baganda baakyo eyo emome yemu maama waakyo abadde abeera mu kyalo akozesa oluguudo lwe lumu kasinga olwo oluguudo lwogamba nti tetululwanirira maama we aba atudde mu katakisi bamuleeta ewuwo nga atuuka wali mu luguudo oluguddemu ng'agwayo ng'afa olaba oluguudo bw'olugenda okukoozinga okufa kwa maama wo anti temwasoma wafuna omukisa n'osoma gwe kivubuka gwe olwo ne kikola statement y'ekisiru ne kigamba mbundaba abantu wano nga beekalakaasa ku mafuta mbekalakaasa ku mafuta wekalakaasa otya ku byamafuta nga tolina na motoka tolina na piki iba naye Mukama Katonda wange oyo omusiru takimanyi nti ebimu ku bicontrolling kye bayita factors of production mulimu amafuta nti singa bayongeza amafuta litemu ne bagiteekaho just nusu 10 anti yamanyira okulya ebikoola ng'embuzi nti ebikoola by'abadajja katugeze ebutambala nga bibeera 5 ne babimuzingira mu bupapula akakoola kamu 2 3 4 5 singa bongezaako ku mafuta obukoola bw'abadde afuna obutaano oli abadde abukima bw'aba abadde akozesa transport katugeze 2,000 ne bongerako ng'okuva e Kampala okugenda ebutambala ziri 15,000 kitegeeza nti transport agenda kweyongera n'olyo agenza okukima akakoola kabadde akutunza nusu 5 ba 10 agenda kateeka ku nusu 15,000 oba mukibuulire ekyo ekivubuka anti kibeeraawo neba n'ekikyafu kizibu otunuulira sereebu wammwe yenna ebipanti byayambadde ebikyafu ebijegere byayambadde ebimulinga ebyembwa yenna tasenya mannyo ebidrede byonna biwunya kabootongo neba nemulina basereebu pozi muli bannayuganda nze kati ennaku zino nayiga oluchina kushankwankwe ate nayize n'oluswahili mambo vipi sawa tuendelee bwana bye Mukama abankuumire
byebyo embeera bwetambula era bwe tulina okulwana ffe nga bannayuganda okulaba nga tutereeza ensi yaffe. Okugenda kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine e Bungereza nakyo kyongedde okutiisa General Yoweri Kaguta Museveni. Tamanyi kikigenda kubeera eyo, tamanyi lwaki Abangereza bakkiriza Kyagulanyi okugenda ewaabwe, kati atiddemu era ali mu kutya. Kibadde kimunyumira wali nga Kyagulanyi takkirizibwa gendayo, ng'agamba era kale abo bantu bange naye ke bamukkiriza ogendayo. General Museveni kati awulira ebigambo byasobye dda era alina essuubi nti one day ente bagenda givaamu, kuba Bungereza yesinza okulona eggwanga lino Uganda yatuleetera obuntu nti obutategeera ate era yeegoba obubebe esuusuuta. N'olwekyo General Museveni naye atufunyemu okutya kati agamba oba bagenda kungoba, naye nga era yessaawa yeeyo. Kati kimanyi Abangereza balina kuyita President bamugambe jangu wayi twogeremu enteekateeka ziri zitya, bwe tujja kuona amazeeko ebbanga eddene kigenda kuba kitya. Aganyabo General Museveni Kyagulanyi banayogerako ne Kabaka Charles, nayogerako n'olukiiko lwa Bungereza olufuzi, nayogerako ne Ssaabaminisita nze ngamba bagenda kusima busimi nga Bannayuganda beefunira eggwanga eddungamu, kubanga agenda kukulabisa, agenda kubalabisa nabo bajja kuswala nga abibagamba maaso ku maaso nti mwe mwayonoona ensi yaffe. Ffe Bannayuganda tulina omulimu gumu gwa kulemezaamu kusigala nga tulwana butasamuka butasa mwoyo. Eggwanga lino ffe tulivunaanyizibwa kuvunaanyizibwa buli eri ffe okulaba nga tugoba General Museveni, naye nga tukola tutya? Tulina kumenka, tulina kwekyawa, tulina kwekyanga, tulina kwekalakaasa tujja okugoba wano General Museveni. Mbaagala nnyo mwenna, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala. Dunda Lugaba Namugereka nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu twogera ebigambo. Banywanyi mweraba.